obwesigwa tugenda kutambula ffenna. Amina. Tasaagala mu kintu kirala kyonna kubanga okoze kyembadde sisubika biki ekyatukola obubi era kali akanga bwe naggamba naye kati tuli mu kiseera wewa mwebale nnyo nalukola kyabagambye ne engineer ne Dr. Kalulu imamu kalusimbinga imamu tugamba tutya barakallahu fiikum. amina ya rabbi. mukadde kalo kenyini eganda wange nsaba oyanjule basente tija genda oyanjule basente obyogende nabyo nenkugamba naye n'ompulisa yanjula basente sanga sibusanyusa okulaba kiyapasoni we buziranjevu yaluwa buziranja mamafe sente tulina ate naye atulaze nti ebisoka akyalina maama w'abaana oyo saladije emirimu si mirungi ensi yattu nagireka tuba obulungi eno gyekola kyokka betukolera bwe tebasiima tulya bubi kukuzirako kesusi kyokka betukolera bwe tebasiima tulya bubi kukuzirako kesusi tukola ng'abasiiba ensaka tono kenkuwane kasibe mutuma omulungisa embereto totyanga wendi n'oluzungu nalukomyeri ebigambo bingi ekasitaabonebasiima tulya bubi kukuzinako kesusero nebitofa bye batuwa mukamaya tebagenda kujja wano bo tugenda batwala wali bo bafuna ttenda bebagenda okufuna obutebe 2 ona nebukiriza kugombolola kakati ebambuuza kituyinza okukola ne mbagamba nti okuyamba abakyala kuba abakyala ab'embuto bagenda ku mukono ebaatuwa netekubadde mu poliso nga ebintu byenneeyama okukolera abantu bange ku kitundu kwe nasomera kitundu kwe nazaalibwa eddwaliro mwe nazaalibwa tesobola kubeerawo nga terina bitanda nomufaliso so eddwaliro mwe nazaalibwa balineddwa ebitanda n'omufaliso nga bwe nasuubiza amasomero mwe nasomera pulayimale nga nagasuubiza ogadduukirirako ngadde desiki amasomero ge nasatu mwe nasomera kakati stage eza boda nazibanga ozidduukirira okwekulaakulanya era bwenamba ati bajjanji kakati ne LCs zino zitera okufuna obuzibu nga tufuna obuzibu tufiiriddwa abangi mumikolo nga tebalina gye bajja ttenda era nabo LCs zibaddeko ninga nenziwa okukera LCs tezirina butebe so mukweyama kwange neyama okubakolera n'okubawa ebintu ebirera bwange so kubadde kutuukiriza byenneeyama gya gavumenti naye ogenda okulaba nti togenda sanga minisita ng'omwana we bamuleeta mu ddwaliro Namaiba kyokka ate nga minisita yasalawo ebintu byebigendawo bo abaabwe balwala babalinyisa nnyonyi ne babatwala ebulaaya kakati ffe abantu baffe bebaffe abantu baffe bebabeerawo nga tebalina byakozesebwa so bwe kaba nga akatono ketufuna tusobola okugezaako okuyamba kwetusobola kubanga ebya gavumenti ye minisita pulezidenti abaana be tebasomera amasomero g'Enamaiba abaana be tebabajjambibwa amasomero waliwo bafaasi ageni
n'olw'ensonga eyo wetuba nga tufunyewo akatono si kibi okutuukirira bulungi n'okusigala nga tubanjaga bulungi kanya busaakaanya eddoboozi eryatula eby'ensonga Kayondo afaayo nnyo eri abantu ba constituency eno Kayondo abaagala nnyo naye nammwe mwebala okumwagala naye nange nzija sisobola ekyo kituufu Kayondo bwe yeegatta ku babaka ba palamenti yasobola okwana emikwano n'okwongera okutumbula eddoboozi eri ebintu ebyo ebitukwatako wano mu mukono south ne mu buyikwe south tufaanaganya era twawula nsalo tujjukira twagenda mu palamenti nga wano emiggo ku nnyanja be baana baliwo lwakuba abantu baffe emiggo okubogoloza n'okubajja ku nnyanja wano mu mukono south ne buyikwe south ze constituency ezisinze okutunuulirwa mu kibba ttaka kino ekikudde ejjembe anti abantu baveeyo n'ensimbi ezitalinaalina okusobola okukwata amakwajukwaju g'amataka n'okugoba abantu baffe mu bibanja mwe batudde okusomoozebwa okwo tubadde nakwo okumala ebbanga naye bwe tutuula ne tugamba tugenda kukola tutya gavumenti eno kubako kye tugisuuza kati ensonga eziri mu ddiiro muteeka okuba nga muziwulira naddala nga tuyita mu Buganda caucus gwate odira otya abantu abatalina nkaayana za bibanja na ttaka naddala ebunyolo n'otwala ebyapa 10 n'oziwaayo naye ffe abantu abalina abagobebwa mu bibanja n'obeera nga ab'ebibanja ab'ewaffe bo tobawadde mukisa kufuna kyapa ate nga be basinga okubaamu omusolo tulemeddwa okuharmonizinga amateeka ne interests osobola okusanga ettaka limu naye nga liriko interests 9 nosanga oli nga kuba balina ekyapa mayiro nosanga omulala nga kuba wakibanja siba poliisi nosanga omulala nga kuba alinako layisinsi bamuwa okulimirako nosanga nga ate waliwo eyawola ono ow'ekyapa naye naye nagamba nti nze ndi mugejji yapa wabaddewo abayinza okulowooza nti Kayondo yatwerabira naye ne Musa bw'awalampa ku lusozi Sinaayi ng'agenze ku nsonga z'amateeka yamalayo ebbanga ddene abantu be ne balowooza nti atandise okubeerabira Musa ne bafunawo Alooni n'abumba akaliga ne batandika osinza akaliga naye Musa bwe yakomawo ng'avudde ku lusozi Sinaayi n'akomawo n'agamba mwabadde mutya tya nti obadde mu nsonga z'amateeka nga tetukulaba ne twebumbirawo akaliga bannambye waliwo ababadde batandise okusinza akaliga buli ssomero lye nayitiramu mu muluka gwe Namaiba ligenda sigaza desiki 10 tufune Bakayondo abanajja omuluka gwe Namaiba wano Lubugumu ne Luule nabasuubiza buli muluka tenti ezo nzireese weeziri eza 10 buli kyalo ekiri muluka gwe Namaiba kapulaniza obuteebumeka buli kyalo omulanga omulayagalina kufuna ssente tugendako ku disitulikiti ega terina ssente ate tetulina kooti ne Namaiba terina ssente zonna tuli awo okujjako nga tufuna okuzirakisa efalusa kyekimu ku byetaago bye mbadde nsaba emabega yonna olw'ensonga nti bwe mba nfunye omuntu omwana obanga ali bubi nfunye omuntu yenna ali obubi newankubadde sirina ddagala naye olina okusooka okumuwa obuyambi obusooka nemalisira bwe mwebasa kati emabegako twafuna ebitaala bwe mba nfunye emifalusa ekyo kyamaanyi nnyo okusa okwogerako eri abantu yalaba obwetaavu
twali ddagala ebikozesebwa mpozi nga mwe muli ebitaano kakati omubaka n'atusuubiza ebitaano ebyo era joozi bwe yali ayagala yabireeta n'ateekawo olusiisira abantu baali bangi era bafuna obujjanjabi era wiiki eyo yonna yaggwako ng'abantu bakola ki bajja balabe nti bakola ki bafuna obuyambi naye olwokuba nti obwetaavu bw'abantu baffe eddala lyali liweddewo era